Abalungi abali ku mukutu tubaaniriza nate ku Uganda ey'enkya n'emikutu emirala gyonna gye mutugoberako. Nze muziko wa Gabo nga Moses Wamala, ne muganda wange Mutebi, abangi gwemanyi nga Mutebi Moving Dictionary oba Sekanyumiza Amansa Bwino. Ze username zakozesa ku mukutu ogwa Facebook. Bangi nnyo abagoberera articles ze zatera kuwa oba commentary gyatera okussa ku mikutu egyo gyennyini okutunuulira ensonga ezitali zimwe zigenda maaso mu ggwanga, entertainment, sports, olumu n'ebyobufuzi bwe bityo. Musajja mugoberedde ebbanga, munnamawulire ntera okufunamu akadde n'ensoma articles ze nga yeeyo omusajja ono ddala kituufu alina kyalina otugattako. Era vidiyo yaffe gye twasooka okukola bannansi oba n'abagoberezi mwali bangi, reactions zaali mpitirivu nnyo nga mugaye omusajja ono ali objective, yeetaaga okuwa ddala akadde. Ensonga gye njagala tutunuleko olwaleero, njagala tusimbe ddala essira ku nsonga ya Pastor Rosias Bugingo. Tubagamba yinza okuba teyeetaaga discussion, teyeetaaga kwogerwako, naye I think okubeera nga tuli mu society where abantu bakkiriza nnyo mu bantu ab'emyoyo bino baba abatulyowa emyoyo, kirungi nnyo okuwa direction n'okulaba kuba society believinze nnyo mu bannaddiini. However, ekivuddemu at times tebibadde birungi oba tebadde bya myoyo oba tebadde bintu ebiryowa emyoyo. For instance, in Kenya twalabye abasumba ennaku zino actually unearthing oba probe oba investigations ezigenda mu maaso mu press eya Kenya byongedde okuzuula nti ddala kituufu East Africa twandibanga tulina time bomb ey'abannaddiini bano. At the end of the day nga we need to tackle this issue. Ababuuka babuuka oba bategeera mutegeere so that the society is saved. Kuba yes, bangi batadde nnyo obwesige n'obukkiriza mu basumba beyond ate abantu be balina okusinza batugambe nti Katonda gwe balina okusinza. So issues nyingi ezisurrounding the famous city pastor Rosias Bugingo zimu zireeta ebibuuzo bingi, his conduct, character, saako n'ensonga ezitali zimu. Muganda wange Mutebi, njagala tugende ku nsonga eya Pastor Bugingo twagyogerako. Ebyaliwo of course zaali claims za munnaffe Uncle Bin of Fahad Kawoya, MC Uncle Bin. Abakozi abavuddewo Musumba Rosias Bugingo bangi nno teboogera birungi. Abamu bagamu bw'ofuna interaction n'abamu ku abo babiri basatu bano ogenda okuwulira nga bonna ebibavaamu kumpi byawukana about the treatment n'engeri omusumba gye yeeyisaamu. Naye ndooza tutandike ku nsonga ey'abantu bano Pacho, Uncle Bin, Mbabali Maliseri, Julius Serwanja, waliwo clip gye nafollowing eya Ssentongo, Frederick Lugonvu. Impact ki abantu bano gye bakoze ku Pastor Rosias Bugingo ne popularity n'abantu kye babadde bamutwaliramu, and they have any effect? Effect tebayinza butabeera nayo kubanga effect esobola okubeera positive oba negative. Yes. Naye gondi reaction y'omusumba nga yereeta effect eyo okubeera ey'amaanyi. Engeri yonna gy'eba emukosezzaamu oba etambuddemu kisinziira ku reaction ye. Kati naye yagenda n'abawo obudde bungi. Nsonga ng'omusumba waliwo byoleka naye nga kimukosezza nti kuba abantu kati bw'ogenda mu bantu bamutunuulira ku range ez'enjawulo. Tebatunuulira musumba ng'omu nga mu position ye nga ya busumba yokka, batunuulira ebintu bigazi kuba walisuubidde musumba ayinako waali tali nnyo eno mu kugaba mirimu nga human resource kuba si ye programs director. Yes. Yandibadde nga kino kyandibadde tekirina nawe kimutuukirako naye yayagala okuyingirira ebingi. Kimukosezza. Okay. Ebintu bino biba ebivuddeyo ne bizuuka ne byogerwa abamu abaali ku bakozi be. Do you think kirina anything to do with endigazi okugamba nti omuntu oba gwe tulina omuntu ono yandibanga kye tubadde tusuubira si kyali
apotringa ekifaananyi ku kituutinolera ddala a very good person. Naye abakozi abakoze n'ababadde close naye wabasumba bangi oba abantu be yatandika nabo abasinga takyali nabo. Abakozi ababa pioneers abasinga takyali nabo. Do you think the audience gyalina enaatuuka akaseera negamba omuntu ono tubadde tugoberera naye si mutuufu ku byogerwa kati? Ebintu ebyo biri papikyo oba repetitive nti biddiŋŋana. Nti bw'otunula mu ntandika ye tojja kugamba bantu bano nti bayinza okuba nga bayinamu kale obulumi bwabwe oli n'ayongeramu, naye ate toyinza kugamba nti bonna basobya kubanga otunuulira omusumba bantu babadde nabo nga bangi bamuvuddeko. Nga abakozi bano abavuddeyo si be babatutte, n'abamu abakozi nga mu kyaki musumba n'otunuulira omusumba nga owa divine mutaawe n'agenda bassebuguzi. Ebya bulijjo bya bulijjo nnyo. Nali musuubira n'okuba nti omusajja nga bestman we, waliwo omwami yali bestman we ku mbaga ye eri gye twamanya. Eno eyokubiri sagimanya nnyo, yavaayo n'ajeegaana n'ojeegaana. Waliwo omusajja bamuyita Buyondo ali ku Victoria eyo yali bestman we. N'otunuulira nti n'onoonya alayiwe n'oga nti oba ali kwani ku bonna ab'emyoyo baludde ng'ali nabo abaliwo emyoyo ne bakubula. Kitegeeza toyinza kubuusa maaso ekyo kye baba bagamba nti oba agenze ava ku mulamwa yakola ensobi wano nawali, toyinza kukibuusa maaso kubanga biri clear sailing nti ne bw'otunula mu background ye ey'obusumba eno ojja kulabayo ensobi nnyingi. Kakati endiga ze teziyinza butalaba we zirabira nti oba a backsliding oba ava ku mulamwa kale. Ne body language bw'otunuulira abantu kati si be bali. Bw'oyogerako n'abantu abakuŋŋaanirayo batandika okubanga naye alina kyalaba. Ennaku zino yes kuba nalabye bw'oyogera ku kya audience waliwo olunaku lwe yayanukula abamwogerera naye nga ne language gy'akozesa mbizi basiru biki, naye bw'otunuulira the audience nga bakulaga nti nga tebakyalina confidence eringa ekeewa eringa ekkirira decreasing. Teyinza buta decreasing kubanga kale amanyiddwa language ye bw'etyo. Naye waliwo w'otuuka n'oba nga olina okwadijasitingamu ne ku njiri gy'oba obuulira abantu egenda nnyo mu mwoyo ate n'oteekamu entalo ezo. Kyekibi kye nakugamba mu kusooka nti Makula ono okujja kwe n'aba nga alina ebyokunenyeza bingi n'ebyokujja we defendingeko buli lunaku kumpi kyamukola bubi. Tekikuwa space ebeera mu mwoyo. Kakati abakyaki bo bakoze disservice kubanga tebanyumirwa zino counter reaction z'okola ziyamba ggwe ng'omuntu. So ne bw'oba ignorinze abantu bali kyali ate kikulekako we kikuleka. Naye kasita wajja ne bw'ogaa nti abantu bano bali ku kikyamu, omuzungu wagambira nti si kirungi kulwana na mbizzi. Nti ejja kutunuulira embizzi eyo nti erwana naawe mu bitosi byayo, naye bw'olwana nayo ogigubye kugubye ye esigala enyumirwa. Kubanga ne bw'oba ogigubiza n'ogaa ngikubye ye enyumirwa. Ate fiirwa bw'ogaa nti ogikubye n'ogiwangula enyumirwa kubanga ogivuluga. So nga kizibu nnyo okugivulugayo n'etakusiiga bukyafu. Kati omusumba talina bahandlers, kye yasooka okweggyako. Talina bantu bagezi omugaa nti yemalirira kugamba kamala byonna ye buli kimu yeerowooleza ajja kasita ayingira olwo olutalo balina okumuwangula. Kati kimukosa eri mu baki mu ndiga kubanga ekintu kino kyali tekirina kuyingira mu ndiga. Byandibadde byeno bwe boogera ku social media zaabwe ate yagamba n'okugamba tazibeerako vadda. Kati kye neewuunya alabirawo ebintu bye boogera tegabire kusa abifaako nnyo ekitegeeza bamuwangula n'ajoyininga media ate naye kubanga kati be bamu ku babloga abagoberera ennyo ng'ate bazzaayo omuliro
ekyo kyokka kikyamu yakola bubi Musumba Bugingo yamukuba block abagoberera nazzaayo omuliro kubanga amakinga sure nti buli kagwawo nekoota nawulira ggwe atabeera na katuuti ye aba yakafunye. Kati eyo y'ensobi yandibadde ne bahandlers bamubuulira nti omanyi sooka weesonyiwa abantu bano tulina conference gundi gy'oba ofokasingako sabira abantu obeere mu mafuta ago asayingira bino ekizikiza tekyegatta na kitangaala ekyekola kikyamu osooka n'obeesonyiwa n'okola ebintu ebigitwala kyaki mu maaso. Kati endiga kyombuuziza nti endiga tekikosa reaction yaabwe oba okubeera okufaayo eri omusumba oba engeri gye bamulabamu kikoseza ddala kubanga endiga ezo wadde azigaana internet naye zonna zigenda ku internet. Okuzigaana internet yalina ekigendererwa nkaga nti oba bino temulina kubanga muli access nga for instance nga bona guiding omwana like tactically technically psychologically ngokwata obwomwe social media mbi tenagigendako bino ebibyazo naye nga golina intention toyagala access ng'ebintu ebimu babyokola oba okuba olina controversies social media yalina ekigendererwa ekyo ng'alaba bwe babigoberera ennyo bayinza okumubuuka. Ekyo manyi nti yakirina bw'otunuulira engeri gye zandolingamu ensonga ezo naye kyamulema okukwata obulungi nti omuntu bw'oŋŋamba nti social media mbi zoonoona ssente zammwe zoonoona obudde naye ng'ate omuntu kwasanga oluusi ye ebimunyumira oba kwasanga ebimuyigiriza ng'ataddemu data we wa 10 oba 3 oba 4 naye ate n'omulaga nti olumirirwa ze ssente so ng'ate ne wano mu kusonda n'awaayo era aba awaayo ki ssente kaakati tomuggyako ddembe liri wabula weekuumire mu leeni entuufu ey'omusumba mwe yalitambulidde bangi babavuma ne basirika kuba si buli akuvuma nti ozzaayo omuliro. Mahatma Gandhi agamba nti an eye for an eye can only leave the whole world blind nti nkuba nkukube togenda kuddiza abantu abo kubanga ogenda kuba akukubye okugyemu eriiso naawe muggyemu eriiso. Omusumba ate yandibadde abuulira ebintu ebiringa ebyo n'ayiginowalinga. Nze nja kukuwa example y'abantu b'ensi bengoberedde ba Bobi Wine ng'abo. Bobi Wine babadde n'entalo nnyingi tukuze tuzigoberera nga eno mu kisaawe eky'ebyokuyimba ebyobufuzi bino bimpi nnyo okuyimba eri yebadde olutalo lw'amaanyi myaka 2 Bebekulu yatuuka n'okufuna abayimbi ba Denzo waliwo ne mutabani we yafa bamitaalani yayitanga shortcut mutabani wa Bebekulu yafa mabegako awo ne bagamba Bobi Wine mu luyimba nti wasaddaaka omwana wa muganda wo wasaddaaka maama wo kuba maama wa Bobi Wine okufa mu kabenje yali related nti yali yakava ku ssomero kumukyalira kati ng'ebyo byonna ono abibanyumiriza. Bobi Wine n'asirika n'awangula olutalo twagenda okumaliriza nga Denzo yeegasse ku firebase oluvannyuma awo. Kati ebintu ebyo nalaba abasajja bandolinga bulungi ebintu byabwe mu bunywi bw'enjaga bwabwe baalina amagezi okusinga ate omusumba yandibadde ebyo abisobola n'ogamba nti omwana ali wali ayogera tolina kati ate oluusi agenda okujjukira okwebikka nga bugenze wakasita wakasuka ekigambo ekisooka bw'oti yensobi gye wakola nti omuntu ono omulaze nti omugoberera so wali osobola omwegenowalinga neewuunya nnyo abantu abo omuwadde attention omulaze nti omugoberera ne ke yayogedde nga kabulimba n'olaga nti wakawulidde okawakanya kati ate bino ebingi bye yayogera edda kati kyali kikyamu ffenna biba biruma kuba kati naffe tukkiriza Katonda tetwandyagadde balyoyi ba myoyo kutuuka kuba nti ate bakuubagana batyo naye kati omuntu gwe twandibadde tuuli emabega we ate yatuyiyeeyo asayingirira entalo toyingirira ntalo osobola okuziwangula ng'osirise si buli kimu nti bakiwangula ozizzaayo muliro. Engeri gya handolinzeemu ensonga eno number 1 okwongera okukozesa abusive language nti
oyanjogerako simanyi babbini babiki mbizi eyombwa yennyini n'alumba Pacho yali omukozi we n'akulaga nti Pachoto yakola sign makeup biki bwe bityo yenna enfala n'adescribing omuntu ku kituuti n'alumba naye meaning to the extent y'okulowooza nti alinga oli omukozi we gwe yali adeployinze gwe yali aleese. First and foremost eyo technique oba strategy oba ekkubo lye yakwata okubeera nga counter reactinga emulekawa ne impact y'ekintu ekyo kyakola nga sinagenda ku strategy ey'okubiri gye yakola counter reaction naye nga yakwabusinga jerega counter reaction eyo yandibadde ennungi ng'oli wansi ku nsi kubanga ndabyeko abantu bangi nga aleeta ebintu ebitasaana n'oli n'aleeta n'amuddiza naye pasita n'okufaayo obufi ku kintu kye bakwogeddeko tekyalibadde si ye approach gye waalikoze kati ate n'oba nga tolina bakuwabula nti wano omuntu yenna mu nsi yalibaddeko n'omuntu amugamba nti ne bw'oba obadde ogenda kukuba nagamba nti nakuyimiriza n'oyimirira kakati pasita alina okusinga ekyo akirina yandibadde bino byonna tebituukawo kuba nze nkugambye ekigambo kye yasooka okuleeta kyonna ng'adda mu bantu abajja okumwataakinga oba okumuexposinga kyalaga nti ali guilty ne kiraga nti bimuluma era ensobi gye yakola n'awangulwa bwe guba mupiira gwe guli gwe walaba 7-0 ogwa Man U ne Liverpool nti tokyayinza kudda ngulu abantu bano mpozi okwetowaza n'okyuka kubanga ne bw'oba wangula kitegeeza bakutwalira time ne data n'obudde ebyomwoyo ffe bw'okwogera bino kituluma kuba yali musajja mubuulizi wa njiri ennungi nga tolina najjova kumulumba era kati okujja kwa ssente kuno wadde alaga nti ssente kirabo kiva wa Katonda nnungi nnyo okujja kwazo kwakola bubi kubanga kwe kwaleeta bino byonna okujja ssente mu mikono gya pasita Bugingo yali nsobi y'amaanyi kyali kizibu ebibi byonna we byasibuka awo kuba kati oyinza kugamba nti omwana yasulanga awammwe nga bw'ayogera biki ensi emuwuliriza emuwadde amatwe emuwadde audience mujja kubaamu abawakanya n'abakkiriza naye batunula mu background yo nga balaba nti musajja ono byewuunyisa bangi tebeewuunya kubanga bakulaba ng'omuntu aliyakitinga amangu aliyakitingira watasaanidde kuliyakitinga kati tebeewuunya nnyo naye waali awukanyeeko ku mwana ono kuba gwe oli musumba oba n'abalala Bapakyoto n'olaba eriyo n'abavudde ku rediyo eyo nga teboogeranga kibi naye nga kisoboka okuba nga basirise lwakubeera basajja bakulu nina bemmanyi besijja kwogera kubanga bw'omwogera ngeri gyaba nti mukwano gwo muwuliziganya ayinza okuwulira nga agamba nti naye omusima akole ki abamu basajja bakulu nga wamulaba nga asoma mawulire tokyamulaba naye weebuuza yalagawa kati ebintu bingi lwaki kankubuuze nti media okuta omuntu n'agenda ewalala kya bulijjo era ekyo teri agenda agamba nti muwulire ayogera nti abantu abo balowooza baali bazze kubeeraawo mwe abasomesa abaana bammwe temwagala bakole naye weebuuze rediyo nnyingi mu Uganda rediyo FM wano zaatandika mu 90 kale okubeera okwatiikirira 96 zi CBS nga zisanyuwa eziri basimba 98 oba TV byonna naye wali owuliddeko fraternity etudde nti fe baatugoba ku Bukedde baatugoba ku NBS lwaki kisoose wuwo kitegeeza olina okwekyekinga togenda kulumba bulumbi tuuza abantu bo nga bwe mwali omanyi management nti twagiteekamu nnyo Oluganda n'omukwano tukyuseemu kino na kino tulabe kye tuzzaako kubanga okugoba abantu tekitegeeza nti buli gw'onaagoba agenda kukola ki obukuukuulu akulumbe era okwawukana n'omukozi si kibi mu ssemateeka akikkiriza omukozi ng'otuuse mutuuse nga tokyamulinako mugaso mu discontinuing mwawukana agende ewalala akole naye yeenyumiriza ne mu kiri nti abantu abo nga bwe bava ewange lwaki
teri gye babawa mulimu kati kitegeeza ozze mu kulwanagana n'abantu bali ostrippinze solo ekyo gundi kintu kitono nnyo ekyamujja ku mulamu kwe kudda mu bantu bali n'abalumba bafuna emitwalo zimanyi 5 mu kunnumba mbu buli mwezi babawaayo ssente ebyo byonna byali uncalled for. Okay. Strategy y'okubiri yakozesezza sikirabangako omusumba Bugingo okubeera everywhere on TV. Yes, buli eri abadde n'enjiri ye emisingi nga nalancawa. Yes, alina obuntu bwe butyo naye n'ayongerako ekirala nti na buli ku makya kaakati at least alina okufunayo akadde akere ku TV. N'omukyala naye n'afuna akadde interviews bali ku kintu kimu ku counter reacting ku nsonga eno. Olowooza lwaki bakozesa amaanyi mangi? Does it confirm accusations ziri eri eziriwo nti nga bwe tutakirabangako tutandisuubidde bandikozesa tactics endala naye ne bajja openly n'afuna program ku makya bamukyaze n'omukyazi naye ng'akulaga abuulira njiri naye ng'akola kya directinga gundi agizze eri najja kulancawa n'alumba najja mu Sunday service oba overnight n'alumba n'omukyala najja mu program ez'olweggulo n'alumba ne bafuna ne babloga ne bakola show ne balumba. What does that confirm to you? Anti kati obuwangule oba obusinge buluma kati bw'otabeera na control eyo nti yabulwa kinagambye yabulwa omuntu omugezi nti amuguidinga nti kino nedda kino now stop kuba kakati ogenda lwaki oprovinga wrong point siraba nsonga ekulemezaako kuprovinga point buli lwoprovinga point ebiseera ebisinga ogwa kakati tewabadde ensonga emugenza mu ekyo kakati ensobi gye yakola okuyingira omuzannyo dolinga bwe babuuka bulada nti bw'omuyingira bw'oti tokyavuddemu mpozi ate ngosse kati era agenda kumaliriza yeesaabye ettosi tewali strategically tewaliwo wiini gy'asobola kufuna mu bantu abo kubanga omwana oli ne bw'ogamba nti mwana yanziba tolina kyo exposing kubanga akulaze mwana wa ghetto yeeyiiya so bw'ogamba nti omusumba oba yabba kino oba yakola ki ne bw'aba akuwaayiriza bamaze okukukuba kati kyekyo kye ŋŋamba nti obubonero bwa muntu agwa omuntu buli lwabbira bw'ati omukono aguleeta alwana naye buli lwalwana bw'ati ate ayongera kunywa mazzi kumira kati bye Bugingo ne Makula nti ezo zonna bongera nsobi ku nsobi omuntu azze ebbali n'asiika bw'ati abasinga aba tataddeemu naye wano oteekamu ssente okufuna empewo oli akuleesa anoonya viewership agifunye oli exposed bakuggyeko waya bakunyiiza togenda kubuulira kigambo togenda kuleeta nnyiririzi yamba muntu ogenda kuleeta nnyiririzi sima zikuyamba kwedifendinga ate nga tezikola kubanga bayibuli egamba nti Katonda nfuseeko amafuta ekikompe kyange kiyiwa nagamba nti nfuseeko amafuta okubuulira abaavu ebigambo ebirungi Badawudi bonna abo bwe baali naye togenda ate kubabuulira nga ozze bakulwanira entalo eyo ye bulanda gye yakola. Waliwo komenti gye nasoma ku show gye twakola omwana agamba samumanyi simujjukira linnya nti naalinyumiddwa nnyo nga ndaba Pastor Bugingo alaba vidiyo eno nga neekwese ewantu mulaba nendaba ng'ono eyeekwese alaba oli nga bw'ona alaba naye nga oli tomanyi nti waliwo akulaba nga ndaba ensonga entuufu nti Pastor ebintu bino byonna bye tumugamba byetaaga okuwulira lwakuba buli lwayongera bw'ati buli lw'omulaba oti ffe abamulumirirwa olaba nga nsobi buli kyaleeta nsobi sofuna n'obuzibu okumudifendinga kubanga kakati ojja kugenda okulaba aliyakitinga ku nsonga zino oba wakamudifendinga kinagera n'avuma bbiini embizi so nga ataakulaga nti alina budde ali bize kati omuntu yenna amuhandolinga ye yali baddamuga nti pasita wano sooka sigala muleeni bweti oli bize olina kino ne kino olina okubuulira abantu enjiri va ku oli
kitegeeza abalabe obaweza buli lunaku abalabe barisinga. Kati oyinza kugamba nti mu miliyoni z'Abannayuganda ezisoba 4 nti ogenda kubeera mulungi mwereere. Kati bw'olira olumba omuntu omwesasuze sebadde okukuwangula yakuwanguza kusirika kubanga kati eriyo kye bayita winning battle ate n'oluzingawo. Kati Bugingo yawangula battle naye teyawangula lutalo. Olutalo yaluluzinga. Bano abasajja okuba nti kati batambula teri n'aboogerako bawangula. Kati gw'oli popular naye toli famous. Omuzungu waliwo kyayita infamous ng'omanyiddwa nnyo olw'ebintu ate ebibi. Abantu be wakubanga balina emiggo mu kyaki zaabwe bawonya abalema kyabo biki babeerawo nga teri n'abalumya mutwe naye ggwe n'otuli tusobola okukubula. Kitegeeza opruvinga point naye abantu b'oliko b'opuruvingiramu point tunuulira baagala ki? Silence yo ye yali ewangula ye yokka. Era omuntu kyeva alulina kubuuza nti basenkubuge bano bayamba ki omusumba bw'abanga agenda kujja bbeeya nnako yerwanire bamuyamba ki? Makula ng'omukyala alina waakoma munenya naye munenya kitono bakyala balina we bakoma. Reasoning eyo ey'okugamba nti entalo azisirikire si buli omu nti asobola okwekola. Naye nga yolooza abakulu ne bandimuwabudde ekibuuzo yawuliriza olowooza ye muntu agoberera obuwabuzi. Anti kati omuntu oyo tali mu kalakita eyo ewuliriza bw'oba omustaadinze. Naye omuntu oyo gy'okoma omutangaaza n'omulaga n'ensobi zazaakola wano ne wano kino kyatukostinga kiti. Osobola n'omuga nti kanstepingemuko down. Kubanga kati ffe wano mu Buganda waliwo ebintu ebiswaza. Banandaba batya nga nze ndi ne gundi. Naye ate bamutomedde bagamba avuga bubi. Kanjiveemu wakiri anyiige nga njivuddemu addirize ku speed. Kati banenyezebwa to a certain extent nti musajja tawabulwa kye kituufu ababadde naye bakunnyonnyola ate nga toyinza bonna basalira. Kuba bwe tugenda omu ku omu nti Victor mutaawe tayogera. Naye si buli atayogera nti teyakosebwa. N'ogenda ku Ssebuguzi Ronald nti buli omu ali gy'ali. Naye bw'oba omuntu awabulwa osobola omuga nti kino ekintu tukole bwe tuti. Kyova olaba decision zonna akulaga nti zize. Nti n'omukyalo ono okugenda sirowooza nti Teddy teyalinaako mikwano. Wateekwa okubaayo emabega emikwano egyawolerezanga nti kibe kiti. Nagyo ne gigenda lwekyo nga gikiraba kijja. Tulina okutunulako emabega. Ne tutunuulira ku bintu nga totunuulira kiriwo otunuula emabega buli lw'otamanye gy'ovudde ne gy'ogenda wakaluba. Abantu abamu bano bw'obabuuza obulungi ojja kubalaba nga baatya kuswala. Kuba kati pasita alina abantu numbers bwe zityo bw'aba ng'asobola okudda mu buloga n'amumalira obudde ng'amaaso agabuusizza abantu bano bonna. Ekintu ekyo kyansonyi. Ekibinja ekimutunuulidde. Njogera naabo waliwo yali ambuza ku entertainment nemugamba nti obunafu kye nalaba mu bayimbi baffe ne Kenza akirina nti mu nnyimba zaakuba owulira nnyo ezikuba abalabe. Naye n'omubuuza tolinaayo bawagizi bangi bosobola kusoosowaza n'obawaanako nga tazirina zibawaana. Naye ng'ate abalabe babeera 10%, ekyenda n'okibuusa amaaso. Kati pasita buli kyakola ayongera kubbira. Kiringa bw'olaba akamasi kamasi bwe kakwata emmese buli lwerwana bw'eti eyongera kutugwa. So ng'ate osobola okukyusa kubanga ensobi gye yakola ensobi wagikola ate toyongera kibi ku kibi. Withdrawing mpola mumanyi ng'omuntu omukalukalu osobola okuwithdrawinga ne beerabira biri naye buli lw'oyagala okukawunta reactinga tosobola. Omuntu ne bw'aba munafu asobola okukumegga. Okutunulira possibility ensonga eno Pastor Bugingo yandigihandolinza atya above okusirika oba beyond oba okusirika ye main solution? Okusirika yalibadde solution before nga bino tebinnabaawo. Naye kati nga bwe byabaawo kubanga pastor abadde ayogera bulungi previously tuzze tumuwulira n'akulaga nti Steve eno
koza okunoonyereza yesinga okusasula abakozi obulungi. Ebyo byonna biri uncalled for kubanga lwaki ojja gw'omusumba wekutira akadingidi tolina media toli musajja muyigirize ndowooza mu mawulire bwembwente bwemmanyi kale oli practitioner ng'abangi kubanga mawulire gano sigamba nti buyivu kyekyokka eri omuntu practitioner naaba nga reasoninga bulungi osinga n'journalist yasoma si ye mukugu mu mawulire gw'oyinza okugamba nti munnamawulire omukugu. Kati ekintu ky'okuba nti osasula bulungi abakozi ya district tewandigitadde ate ku leediyo yo nti kuba bapimira noga gundi tasasula abakozi nze mbawa bulungi lwaki nti tunoonya input na output. Omusajja ajja kubeera nga ye abalaseerozize kwasinziira okusasula gwe ekisooka toyina na bulango watugamba yatunyonnyola nti waliwo neyaleeta akalango ka funeral service nga kaliko sente mpitirivu nnya zibaze bwati n'akamusazaamu ne komishoni we n'anyiiga nnyo n'azizaayo sente gye zaava zaali zizze ku akawunti. Naye ng'ate olinawo ne full figure ayogera ebigambo ebitali bya bulamu. Kale wadde funeral service eyogera si bya bulamu naye wabaawo n'ayogera ng'asobola okulumba n'avuma omulabe we ku TV. Okuvuma si kyawa Katonda. Katonda bagamba musabire akyuke. Bayibuli eyina ennyiriri nnyingi nti amanyuma g'omusirusiru gagenda n'amiggo naye ezo si z'olina okusoosowaza sooka omusabire akyuke ddaani okumuteekako nti alina kuba gabonerezebwe bw'ati n'omukolimira. Kati wazzaayo obulango obwo babuuza sente ozijjawo ezisasula abakozi ennyingi kitegeeza gwe wajja kwonoona bwonoonyi katale gwe tetukutunuulira kubanga tolina na seero zizookola tolina bulango. Sasula bulungi abakozi yali akyogera naye ate obulango kati abulira. Ebyo byonna kyenkugambye nti nakugamba mu kusooka nti bw'ogamba nti kumunyumirwa odde ebbali onyumirwa kubanga talina kye yayogera nga teyakimenya. Sinakiraba nakakiripo ke nalabye mu 2011 oba yali akyali ku Baswadde ng'ekibiina ky'abantu kimutulindaga nti si kirungi abaloobi b'emyoyo okweyingiza ebyobufuzi n'obireeta ku kituuti n'okola otya byawulayawula. Omuntu kajje oba weenale oba waki asabe ffe tulina kukonekitinga bantu Katonda. Omwana n'agattawo 222 mbategeeza kagwake keetonye Mozi ye pulezidenti addako. Kati ffe abatali balabe be nga twamwagala ate we tulumirirwe ennyo nti ebintu byonna bye mulaba kati bimuddamu ate twabirabanga layivu. Ayimiridde waali mulaba muli munda oba n'obiwulira ku leediyo TV yali tennajja. Kati n'obiwulira ku Ddembe n'obiwulira wa yali kati kife kitukosa nti nze ebisinga siddayo namwakayivu mbirina mu mutwe kubanga namulabanga. Ngamba ye pasita ono kintu kino nga akoze bubi okuba nti miidiya zino alaga nti miidiya mbi biki temugenda ku masimu temukola ki temusaba ssente naye nga minisita ekyegenda okubeerawo nga terina ssente kubanga olina okuyamba baofanizi olina okukola ebifo abantu basobola okujja ne basula ne basaba ne basinza kubanga waali nga tebakkirizawo muntu kusulawo ebiseera ebyo ku Baswadde ngeri gye waali wapangisibwa. Kati nendaba nga awaaba naye engeri gye kiri nti naye nga yali ayogeza butamanya. Obuzibu buli obu okukyusa osobola okukyusa obutamanya bwali bungi obw'omusumba si kyogera bubi yali tasomye nnyo nti oba asomye tabadde exposed nti oba abadde mu companies akozeewa nawa yali wa Pastor Baswadde gye yakoleranga. Kati yalina okwebuuza ensobi zonna ze yakola. Essaawa zino kyangu nnyo okujja n'ozisesema noga nti bannaaye kino nakirabanga bwe nti naye embeera yakyukamu. Omuntu eyakubuuliranga nga tayagala ssente ow'omulembe guli ogw'ebigaali bakozesanga bigaali na ndogoyi kati motoka za mafuta. Kitegeeza enjiri eri olina okugisitula ogisseeko mu mbeera eriwo. Togenda kusitulanga bweri olina okweditingibwa eno mu mawulire bwe kiba waliwo byolina okweditinga noga wano yali ategeeza kino togenda kuleetanga kintu bwe kyali messages ejjoba davu
yalinga etambuza message netwala eno n'eri kati essaawa zino waliwo amasimu we communication gy'olowooza nti mbi gy'ogaana abantu so nga naawe yeekuyambye nti essaawa zino tolina lw'omalako service nga toyogedde ku TikTok. TikTok eva mu Asia be bamu be tugamba nti baleeta covid ababi olina okubasapootinga ate mu buli ngeri nti eyagaananga abantu Facebook mbi nnyo zireeta zispreadinga bintu ebitalina makulu biki ate kw'ossa live service yo ate ne TV radio zo kweziri nti time etuuka nga weecontradictinga naye kyekiri nti mukalukalu ffenna tukola ensobi naye bw'okola ensobi odda osobola okudda n'okkakkana ne weetowaza naye gwe teweetowaza abantu tebannaba kulumba kubanga kyaki eyo lwerisituka nevaamu omuntu azaalaba ebintu ebyokola olimanyira nti abantu banyiiga naye bakyagonze balaba ensobi zo sigamba nti basiru nnyo olw'okutuula awo sande ejja naye olina omulabe omuleese ku katuuti tomuwa budde kyekyo kyeyaleeta obuzibu. Olowooza kyandibadde kyamakulu era kimuwa because okubeera good public relations oba omuntu relationinga n'abantu through PR. Do you think it's a good strategy Musumba Bugingo okukwata oba okufuna abantu bano katugeze kale abakozi be nti yes waliwo ebitagenda bulungi kuba ono Musumba alina okubeera ekyokulabirako beyond endiga n'abantu predicting nowadays. Do you think tactically or strategically okukwata okusolvinga beyond kati okusirika kuli eri nagira Pachoto Bini baani mujje ne tulaba ebifaananyi nga atudde nabo bannange yes wano nasobya wano nakola ki because kunze nfiiringa one kikomyawo confidence y'abantu two kiraga nti muntu mukulu ategeera three kiraga nti muntu ali ready okukyuka four kiraga nti ddala kituufu bye badde boogera abadde abiwuliriza era ali ready okukola ki okukyusa naye nga taata nti ayisa abaana be okay nze ekya Bini ne Pacho nga sina kitunuulira ntunuulira oyogedde ku Lugonvu ng'otandika Lugonvu yalinamu akenkizo ke yamwagala ng'aweebuddu temumanyiko musajja amanyi okutijja kiringa bw'onaafuna omukyala n'omukyamusanyusa nnyo nti okusinga n'abaana banaaba bali b'oludde nabo ekyo oli abantu aba bakumanyiiko ekyo akimanyi si kibi omuntu asobola okusanyusa abantu be oli n'amwenyumirizaamu tegumi anjagala kati akirina ekyo kati ku Lugonvu nawulirako ng'agenda awo naye yamentioninga awo kuba ye tatera kufa kyenda yali katuuti aga nti nina amawulire amalungi n'amabi nti nsoose galiwa ga nti bannaaye tulina munnaffe mukozi munnaffe yali awo nga agezaako okupaaza abakozi aga bannaaye nina gye nabadde ne baŋŋamba tukongeza ssente ogende nensirika kati najja ne mu ofiisi n'abyogera nti ne tusirika ne tumulaba bulabi naye mumanyi kye twakoze omugwagwa twamugobye ndoolo bayo baseka bakola ki kati newebuuza enduulu kyekuba kati nga weebuuza baki nti mbabuulire kanaga nti twamutadde tetwagala abantu bawaganyaza bakozi baffe ekikwega yali azze kuwa accountability bakamaabwe kuba yatugamba abantu bano bavaamu sente ezisasula abakozi ate ng'era mutuufu kubanga sente ezisinga obungi abantu abo si nezisinga obungi bazireeta kubanga n'obulango buba bunafunafu ku misolo egisasulwa nga n'ekifo awali media house ogamba nti kyakupangisa kati n'akimaliriza bw'atyo nga era nawe aleese nti okulaga nti wakiri akoze counter reaction kale eyo yo nkola ye naye kati ajja ku kya Lugonvu Lugonvu ajja ku kituuti Lugonvu awo nga oluvuvumo luzze lwatandise kubanga ebiseera ebisinga amawulire yenna bw'olaba ava ku media bayamaze okugenda deno gy'abagenda okudda kati omusumba engeri gy'aba nga ayagala okulaga amaanyi ono omwana
tubadde naye ffe tumuzimbye. Ebyo byonna ne bibanga nabyo bimukosa kubanga omwana yajja n'asiibula kyenzijjukira n'alaga nti ŋŋenda mu mirimu bajja bwogezi bwa mikolo bwe biti. N'amukuba bakita kimooni nti oluvannyuma ate ne bamulaba ng'ayina midiya oluvumo ne luyita ng'avudde wali n'asala busazi kuba bonna Lungujja n'Emmengo be bamu be. Kale kati ebyo byonna obyesonyiwa obireka nti tugezaako okutunuulira kati tugenze ku kino eky'abaana ababiri be nalyowoozezza nti nabo yaboogerako bulungi naddala ono Kacyoto yalinga ayogera bulungi ennimi ng'amwagala. Saamanya na ngeri gye bafunamu ate butakkaanya naye lwakuba kale ku paasita obutakkaanya bwangu kumupiikingako. Wali omuntu gw'olaba nga mwangu kuggyako lutalo. Ensonga ze bwazinnyonnyola simanyi oba zitegeerekeka waliwo saamugoberera bulungi nnyo naye nga paasita mwangu kuggyako lutalo. Kati okubayita abatuuze ekyo kyo sikirabawo, sikirowooza kubanga tasobola kukikola naye nga kyandibadde kirungi okusaloinga pride. Kirungi ku undergrounds nnyingi kwe tukolera ebintu nti nga boosi w'abakozi abo tolina wojja maanyi gamugaa nti ate yita abakozi bo bowing down, naye bw'ogamba olw'obulungi bwa congregation nga tuli ku kya musumba kati mujje mu kya employer. Ekyomusumba kyandibadde kirungi nnyo kubanga olaba bakusobya n'osonyiwa. Kati ate bano abali nti enjuyi zombi zasobya, bano basobya naawe wabasobya kuba nti bayinza kuva mu bbanga. Kibadde kirungi okugenda ne basetolinga ensonga mikabiri kirina bwe kiryowa ono faadi okufuuka okumanya nti ate ono musumba ne kimukyusa n'okukyusa n'oba ng'oyongedde endiga ku ndiga zo. Kati ekyo kyandibadde yebeera plus nene nti kuba mu public relations that picture only erina kingi kyekyusa ku mitima gy'abantu. Naye kati bw'olaba omuntu muwina eri ng'aganye ne musumba alowooza nga nze nkuba nkukube takola. Kuba ndabawo ne bangi abatya tie bonna ayogera ku musumba bagenda kunkwata. Ekintu ekyo kikyamu kibi nnyo kubanga image gy'oyinza okuba ku musumba omusajja wa Katonda abuulira enjiri. Sikirowooza nti nze teri muntu anjogerako akomekkereza bulungi. Ayinza okuba nga ayogera nti mu by'omwoyo nti Katonda ababonereza omuntu oyo era nakyo si kirungi kubanga yadde nga statement eyo nenge gye threateninga muntu kubanga ndaba ne Dawudi gwayagala ennyo olutalo lwe wakati we ne Goliath lwalina okubeerawo era ng'ayogera ebigambo bye nti nzijja n'envumuulo ne Goliath nga ayogera ebibye ng'alaba envumuulo terina makulu naye ng'onagiwerekerezaako ebigambo bya Katonda okuwangula omulabe we. Naye ate omulabe we osobola ebiseera ebisinga nze njagala nnyo okumaliriza olutalo ng'ate mulabe wange tufuuse bantu baawamu kubanga osobola okuwiininga omwoyo gwe naye toyinza ekibi tekiwiininga mwoyo gwa mulabe we. Kati musumba yeetaaga okubuulira enjiri yeetaaga okumubuulira enjiri naye yennyini kyekiri nakyogerako luli nti yalema okuwa omuntu omukisa. Omuntu ono juniyawo asobola okukubuulira n'obaako by'okyusa naawe n'otuulako wali n'olaba kyokka ne lwaba atudde wali n'alaba ate ogera okulaba nga mukyala y'abuulira. So ng'abasumba bano abalala ababeerawo balina ekyokuyiga kye bakuwa ng'oli mu congregation eno naawe otuddeko okwo katebe. Musumba kiruma kibi nnyo kuba ffe tukulidde mu churches okubeera ng'omusumba ali prominent nga ye ate amaliriza n'akatale akatono bwe kati so nga yayogeranga ku entalo z'omu nfuufu temuzirwana biki akubuulira ggwe kyokka ate ye kigaanyi. Yali singa byaggwadda abantu ba bulijjo babalumba abatali na ba mu mwoyo nabanga bintu biggwa osobola okuleka oli na spreading kale kyoyita lies ne zigenda naye ate bw'ojjawo defending ate nga mu busungu obungi osobya n'okusinga oli kuba oli sinagoberera nnyo naye simanyi oba alina wamuvumira oba n'aleeta ebigambo nga bibi nnyo nti so ng'omuntu akuggyako waya n'oyogera ekigambo ekiwemula so ng'omusumba tolina nawe waliviiriddeko waya
olina okubanga weekontrolinga. Olaba naffe tulina we tutuuka nga tolina na ngeri gy'ogamba nti natuuse ne nvaako waya. Omusumba alina kuba muntu wa njawulo, omubuulizi w'enjiri, imaamu, sheeki, olinawo okoma, tolina kubanga muntu wa bulijjo. Kyova olaba ne Yesu bwe yali mu lyato ng'ayita abavubi ba Peetero baani abayigirizwa be, baamulinamu confidence nnene nga balowooza nti oba ye n'okwebaka teyeebaka kuba alina we yeebakira. Kaakati image eyo gy'oba oleeta omusumba abeere ng'oyawukana, abantu bano bakulinamu essuubi ddene. Naye bw'obanga n'entalo nazo bo ze balwana ate z'olwana, oluusi n'oyita nawo n'oyimirira ku kituuti, ennyimba ziwendi ezo eza Bobi Wine ng'okuba balabe si birungi. Kyajja ku kituuti n'agira ffe tuli babandana n'azinira ku kituuti kati eyo kale kati olaba omusumba ng'addayo ate mu bintu bye yagaana bye yavumiriranga kiba kibi nnyo. Kimutuusizaawo kiki kimuvuze is it the popularity? Why? Olowooza ki ekimuvuze kuba walina okubaawo cause? Ki ekituuse omusumba n'atandika okuzina tuli babandana ku stage? N'alirowoozeza nti popularity naye ate abadde agifunye. Naye oba tali guided. Kikulaga amaanyi ga sitaani. Amaanyi ga sitaani gamu-overwhelminze. Abataddewo nnyo emiwaato egyo egiri sitaani okuba ng'asobola omukuba eno n'amunafuya. Nali nnyumya ne Bobi Wine omu ku omu, bino namukyalirako ewaka eyo. Naye ng'akulaga nti naye alina waatuuka n'alaba ng'agenda kugwa, omuntu ajja n'amukuba okugulu kuno n'ayimirira, n'okwokubiri n'ayimirira. Kati ng'alinze anafuye naye ng'alinze kuba kwa kusatu agwe. Naye omuntu oyo akuba akoma ku kwakubiri naga musajja ono alabika wamma ye tagwa, n'ogenda naye nga ne bwanimuzzeemu bw'oti yaligudde ku ttaka. Kaakati olugumugumu olwo lulina okubeera mu buli muntu. Paasa yandibadde talina kimutuusa ku kufuuka muntu wansi. Oguma ne weesibira mu nju eyo n'osaba n'okkakkana n'abantu bo, naye buli lw'oyagala obeere nti tolina kikusi, tolina woosingwa, y'ensobi weevudde. Nga tumaliriza ebyogerwa bino birekawa, one, the ministry of Pastor Lozias Bugingo, one, because attacks ali mu categories oba biti bibiri nti employer ate same time pastor. Birekawa ministry yessaako ne media outlets ze kuba bano baali bakozi from the media. Birekawa, where is the future, and is the future bright? Is there a future actually anyway? Future ebaddewo kubanga ebiseera ebisinga ministries challenges ezisinga zikuba zandibadde finances. Ye kyabadde atambuza obulungi nti mukisa gubaddewo nga bali facilitated finances weziri. Kati ate n'ayagala superiority. Okugamba nti buli omu musinga kyekintu ekimukosa. Simanyi walikola recovery eyo kubanga buli lwova wansi ennyo bw'oti yali musajja munaku oyagala okulaga naawe visibility yo, so ng'ate ebadde felt nti abantu already bawulira oli omusumba w'amaanyi mu kibuga, otandise kwenyumiririza mu bintu byansi. Kitegeeza abantu bano be wavumiriranga nti gundi asabira sima wannabbi kanankani biki erinnya yayogeranga bw'oti. Kati essaawa zino wali sirikira kubanga tumanyi nti waliyo relationship ewa maama w'omukyalo omupya mukyaki eyo yannabbi oyo. Kitegeeza oli wansi. Luli twalowoozanga nti okuba lwa Bwakatonda. Naye ddi lwe bakucompromising Obwakatonda ne bukyuka. Kitegeeza wali wansi. Kiringa gamba nti mbadde nvuma ministry gundi kati empadde omulimu. Kakati ate nungirungimu. Kitegeeza wali oyina ekigendererwa. Wali okuba lwa kigendererwa. Omuntu w'ebyobwakatonda takyosa. Nja kuwa example, waliwo mwami Blasio yali taata wa Kalule, Miria Kalule mukyala wa Obote. Yavuganga kagaali, yabeeranga mu Kawempe division yomu. Obote bwe yawasa muwala we n'amuwa emmotoka gye yagaana. Ye olwakiri nti yalina bias ku Obote wadde ebyakabaka byali tebinnabaawo.
naye kati bw'oŋŋamba nti ate bw'awasizza omwana n'ampa n'emmotoka afuuse muntu, kyekiri kye nakugambye nti okusirika olwedda obeera owagidde ekibi newaffe nti katugeze mu byobufuzi, bw'owulira omusajja eyali ayogera nga asirise, dikiteeta akwagalako kimu kusirika. Mu attitude eno dikiteeta katugambe nti ye sitaani, nti bw'obanga wayogeranga n'okuba nabbi oli nga bwe kyazuuka nti omukyala gw'olina ate maama we ayina akakwata eri, n'omanya nti oswala oyinze tomuwaana naye tomwogerako, kitegeeza ogivinze ini nti owagidde. Kaakati ne kino ky'ogamba ekyokuba nti obadde ogamba nti media waliwo future, olowooza ebintu bino ebyogerwa abamulumbye baneeno, do you think olowooza future n'abawo wakati wa ministry ne sako ne media era birekawa ministry ebintu bino future? Mbadde nkitandise nga kuga nti future eri so clear, eri so bright olwa ssente, naye ate bino by'otandise okukola kugizanyiramu karaoke oba ekinigeria bye bigenda okugisuula nti kuba future eyimiridde ku bagobereza abo. Ssente ne bwe zinajja nga zivaawa nawa naye nga abagobereza abo batandise okukeewa. Buli muntu akwagalako numbers, ne banneyofuzi bano abakulimba bakwagalako numbers zo. Tubalabye bangi abadde ne numbers nga leero talina, bamuwanguzi kiwedde baki, ne b'omunoonya yabeerera ziraawo, ne b'omunoonya tomulaba. Kitegeeza yigira ku nsobi ziri enkadde, ozimbye media gye wenyumiririzeemu ennyo ne weewaanana nnyo ng'okuba enkadde. Bannaye ezaatusookawo zitirina bube ezimanya, naye nti nze nasooka kyezaasigaza mujerezi mulungi, naye ffe ab'amaanyi tetulina na media gye tweyazika nti nangiraako conference. Kati bw'oŋŋambye nti ate bamukyaza mbadde sinnakiraba. Luli yali takyalala nga walala, era ne Ssennyongo oyo balina olutalo lwakulanga ku Bukedde, simanyi TV zonna kololo, mbu n'asasula kololo emyaka emeka, ne ndaba nga bazannya ebintu bya kyana kito. Naye kati kiba kireeta decline kubanga oleeseemu enjawukana ezo. Mu bantu abo b'osumba mulimu abatawagira bya bufuzi byowagira, kasaba bireeta ku kituuti, naye muleke akireete mu katebe gy'atudde nti naye abuulirirayo enjiri ey'ebyobufuzi ye, naawe obuulira enjiri y'obufuzi ku katuuti. Ojja na kutuuka tayimu ng'olina okusaspendinga ku bagobereza abo. Ekyo balaba kuwa exam akugamba nti bw'olaba nga nkusumbye emyaka 3-4 tokyuse, genda, n'alyogera na waggulu nnyo. So ng'omuntu ono gwoga nti genda, abadde awaayo ekirabo kye, ayinza okuba nga ne mu kuwaayo omwo bizinesi ze tezinatereera addiridde. Nze goggyeko obusobozi bwange oba obwa ssente, ate ongoberawa? Kitegeeza nzize wano kubanga watugamba n'ettaka ffe twalisonda, kati akakozesa nnyo nti nkuwa emyaka egi, tokyuse, togaggawadde, embeera yo tekyoka, genda wano sirina mafuta go. Naye ng'omubuulizi w'enjiri omutuufu, lwaki nga ne gavumenti ennamba erina babeerangiridde abali bankrupt, nebawa tax holiday nega nti ono bannaaye kampuni bweti ne bweti sembuule emisolo tubakwatiremu. Kakati omuntu ono gw'ogamba nti tafunye ate aveewo agende, kyaki kyabanga kifo kya ssuubi. Kitegeeza olimaze mu bantu abo, omuntu abeera ku pressure nti musumba namusanga ndi mu muzigo ne leero anandaba atya ajja kunvuma. Kyekika ky'omusumba. Future ebeera enafuwa kubanga oyina entalo n'obwesige bwo mu bantu buno bugenze bunafuwa, bakulabanga omuntu abatiisa, so nga ye muntu eyandibadde gy'oddukira na kansolinga mu bunafu bwo, mu kulemererwa kwo. Kale kati future ebeera etandika okuzimeera, bakita kuzimeera nga tadooba nti ekitangaala kiba ekyali kitangaala kigenda kizikira. Omuzungu aga nti the once clear is now darker than clear coal. Nti kati kyali kitangaala naye ate kizimedde. Kwe kuba nti olina entalo ewaka n'omusumba w'alina entalo,
musumba oyagala akusabire ku ntalo ze kyokka olina okulwana ezize bulijjo oyita baga mmwe musabire wagode haji biki kati olina omuwolereza bye mwawolerezanga ku nabbi gwe yajja akuba obuwolereze mukubaawo ng'ogenda okusaba timuli wasiro mwe musabire eri mu bisooto kyesimalaamu mugobereza ono kubanga Katonda omugoberezi tunuulira Katonda totunuulira muntu ono naye akuwadde omulimu ojja ne Bayibuli yo bw'oti olina okudifendinga abayaaya aba booda nti ono musajja wa Katonda so bo balabanga munnaabwe kubanga byakola nabo bye bakola ovuma bakulumbye kale wadde oba onywa enjaga oba okola ki naawe olina entalo so ng'omusumba weetowaza entalo zo genda ku maviivi oziroope wa Katonda so si kwewerera mulabe ajja kukiraba biki kigenda bwe kireka kyaki wabi so nga minisitule ebadde kiri yange erina ssente okusinga ministries endala ministries zonna zetulabye zigudde lwa mbeera ya ssente olina orphanage tokyasobola girabirira olina abazungu batandise okusalako obuyambi tubirabye mu watoto wawa kati gwe ofunye omukisa otugambye nti baddugavu be basonda ate asonda oyo lwaki bw'anafuwa n'ayavuwalamukko afunye okusoomozebwa nga Yobu kwe yakola mu kifo ky'okumuzzaamu amaanyi ate omugoba nti gwe ayavuwadde ve ewange tisirina mafuta go omuntu gwe nsumba abantu bali bulungi bagaggawadde bakulaga Yobu yatuuka n'alwala nnyo amagaali ge ne gabula embalaasi biki yonna bugagga bwe n'afiirwa abaana Katonda yamuzza mpola so singa yamugoba kati kyekyo pasita alina okukyekinga ebintu bingi singa aba ayagala ng'oggyeko bino ebamulumba alina okwekyekinga akozese omukisa guno akimanye nti Katonda amuvuddemu amulaze alina okwekyekingira kubanga buli muntu amulumba kati tategeeza bulabe wabula bodde ebbali ne weekyekinga abantu abo nojja kuba tokyabalaba nga tebakyalina kye balina kugamba tetujja kusukkawo wano eno tujja kukwatagana ate mu vidiyo endala ne programs endala zetukola ne muganda nga Rosias Matovu Junior alina program gy'aleeta nti omunnyo oguweddemu ensa aleeta episodes nti omunnyo oguweddemu ensa bagirinze ayagala kuleeta atulage omunnyo engeri gye guweddemu ensa ne three faces of Bugingo nyumira nnyo ekintu ekyo ekya muntu n'akulaga the good the bad and the ugly nti toli ku kimu programu ejja kuba nnungi nti n'omusumba yennyini bw'aba agirabye ng'oggyeko bino bye tugamba nti mukozesa maanyi bya kitala ku kitala mulimu ebintu bye tuyiga obuyizi n'oyiga atakumi mpeera batukumi Uganda y'enkya